woke up with much faith and I said, oh, this trip is cancelled in Jesus' name. It is cancelled because you have to go together. Bakola kyonna kye baasobola ekisingayo okulaba nti omwami wange abeera bulungi. So many things happened in the hospital. Ebintu bingi nnyo ebyabaawo mu ddwaliro. But the doctors were so supportive. Naye abasawo baabeerawo nnyo era nga bawa obuyambi bwonna obwetaagisa. My husband died COVID negative. Omwami wange yafudde ng'awonye ekirwadde kya COVID. But what COVID had done to his lungs was bad because it had eaten 75% of the lungs. Naye ate ekirwadde ekyo kikyali kikosezza munda mu mubiri gwe ebitundu 75 ku 100 kyali kiridde amawugwe. So the first 5 days that we were in hospital, the virus was cleared, but what it had done inside was now the battle, and my husband fought. He fought the battle. Ennaku etaano ezasookera ddala mu ddwaliro. Looking for my passport, and he was like, I don't know where I placed your passport. Nengenda mu kisenge nensanga nga abikudde buli kintu kyonna kivuunyise asseeyo zi drawer anoonya passport agamba passport yo simanyi weeri. So I told him, now that we are not seeing the passport, why don't we cancel that trip? Ne mugamba kati nengeri passport gyebuze lwaki olugendo luno tetulusazaamu. Then he said, I'm tired, maybe we should cancel it. Nangamba nkooye ndowooza ddala tulusazeemu. So I woke up with much faith and I said, oh, this trip is cancelled in Jesus' name. It is cancelled because you have to go together. You know how we can pray we born again. Kati nenzuukuka nga nina okukkiriza kwonna mumanyi bwe tuyinza okusaba abalokole nti olugendo luno lusaliddwamu kubanga tubadde tulina okugenda ffenna naye kaakati tetukyagenze. All the same, I thank God for everything. Naye mu byonna neebaza Katonda olwa buli kimu. Taking him to him, it was the best. Eri ye okumutwala gy'ali kyekyo ekimusingira. Because it has been his prayer. Kubanga eyo yeebadde essaala ye bulijjo. I want to thank Gloria, that one interpreting, that girl, I think God used her. Njagala okwebaza Katonda. She planned to make us a surprise anniversary for our 14 years. Yategeka okujaguza anniversary yaffe ey'emyaka 14. He was not a man of celebrations. Omulabirizi yali omuntu atabeera mu bijaguzo we bityo. And me, I had just planned to take him out and we spend somewhere like 5 days celebrating our 14 years in marriage. Era nga nze ntegese okumutwalako okumala ennaku nga 5 okwebaza Katonda okutukuuma okumala emyaka 14. So Gloria and the team organized for us a party, and I think that is the best last memory that we have had, with joy, with laughters. And from that party we went where I had planned and we enjoyed, we talked. When we were there, we read the book of The Final Quest. Let me hope many of you have read it. So I read it to him when we were there.
please don't interpret. Thank you. I read it to him, and I had read it like 2 times because it is an amazing book. So I said in this vacation, when I take my husband, I'm going to read for him this book. So I read it to him, and you know, he's not a person whom you can just come and say, let us read this. For him, he wants to read his Bible. He only reads his Bible. But when I started reading this book, he enjoyed it. And we read it and read it like because we had nothing to do, we read it until the end. And he enjoyed it so much. We would pause and he preaches to me and we talk. I would ask him questions because he has been my teacher. He has been my everything. I don't want to go there. But we would pause and then we would open books and he would tell me, this one connects with this one connects with this. Hello? So he told me, can you interpret it in Uganda so that we can give it to people who can only read Uganda? So I said, that's fine, we shall do it. And actually when we came from there, he would be like, when are you begin to interpret that book in Uganda? And I would tell him, let me first see whether it doesn't have copyright so that we can do that, because it takes us to, but I don't know whether it is something he has left me to do, but he loved it and we enjoyed and we have been very good. I want to thank God so very much for entrusting me with this man for 14 years. I feel so humbled. Katonda okunesigisa omusajja ono okumala emyaka 14. I feel so humbled. It is so sad that sometimes you come to know something when it is at the end. But I looked at myself and I said, Nzani okubeera nga Katonda yandeeta mu bulamu bw'omusajja ono in his last 14 years on earth. And indeed he has accomplished a lot of things when I am just there beside him. I want to thank God for honoring me and letting me serve besides this great, precious, chosen man that he loved so dearly. Amen. Nebaza Katonda olw'okunganya n'empeereza n'omwagalwa we. Jesus, I used to tell him, you know, Jesus loves you more than he loves others. Gwe Katonda akwagala nnyo okusinga ffe. Because his dreams, his speech, he would just say, I wish you people understand the love of Christ. Jesus loved him so much. Mpuliranga ndi humbled okubeera nga yampalula nange nansembeza kumpi n'omuntu gw'ayagala bw'atyo. I really thank God for that. Neebaliza nnyo ddala Katonda olw'okumpalaapala nansembeza okumpi n'omuntu gw'ayagala ennyo bw'atyo. We got married in 2007. Twafumbiriganya mu 2007. I want to thank God that my husband has kept the covenant. I have kept the covenant until the end. Nebaza Katonda nti omwami wange nange ffenna tukuumye endagaano okutuuka ku nkomerero. I had a challenge of understanding the life of a minister in the first 3 to 4 years. I gave him a lot of headache. But I thank God when we mingled, like how Pastor Chaze preached on our wedding, that we shall make an alloy. Is that right? Yes. There are chemicals. I remember that speech that he has chemicals, I have chemicals. When we mix, we shall make an alloy. When we made that alloy, we moved so fast and we moved very smoothly. Nebaza Katonda olw'enjiri eyabuulirwa ku mbaga yaffe nti newankubadde wayitawo emyaka 3 nga tulafuba n'okwatagana n'okutegeera obulamu bw'omuweereza ne namala ne mbitegeera ne tutambula bulungi. He trained me for 6 years.
yantendeka okumala emyaka 6 without ministering, nga siweereza, just asking me, how many chapters did you read today? nga mbuuza bubuuza, leero osomye essuula mmeka? Which scriptures did I use in the service? Where did you write? Where are your notes? Notes zo ziriwa mu service nawadde byawandiikibwa ki? I had issues with people when I came into church. You know, he had just lost his wife, and you know, some people didn't love me, and you know, those ones he knew he would just say, can you make friends with that one? Nalina ensonga nnyingi n'abantu engeri gye yali nga yakafiirwa omukyala ate munyingiddewo, naye ng'ebyo byonna agamba oyo mufuule mukwano gwo. So he trained me. Nanjigiriza n'antendeka. And after those 6 years, he laid hands on me and anointed me to begin ministry. Era emyaka 6 egyo bwe gyaggwaako n'anteekako emikono n'anfukako amafuta okuyingira mu buweereza. He has nurtured me well. Mazima ddala nkuzizza bulungi. I don't complain. Era seemulugunya. He has given me his all. Ampadde byonna. Many times he would pray for me and tell me, whatever the Lord has deposited in you, take it. And I pray that I take it. Emirundi mingi ansabidde n'aŋŋamba buli kyonna Mukama ky'atadde mu ggwe nkusaba okitwale ekiri mu nze era nsaba nange Mukama abituukirize. I found him when he had written already 3 books, and he had a team of people who were helping him. Namusanga awandiseyo ebitabo 3 era yalina abantu abamuyambako okukola ebitabo ebyo. So he told me, get into this ministry and begin to do that work. N'aŋŋamba weegatte mu buweereza buno otandika okukola omulimu ogwo. So since then I have been doing the work of writing his books, and he had finished the 10th book. Okuva olwo ne nnyingira mu mulimu gw'okuwandiika obutabo bwe era abadde yakamaliriza ekitabo ekisembyeyo ekye-10. I feel so bad that when we finished that book, I think last year in December. Ekitabo ekyo nzijukira nakimala mwaka guwedde mu mwezi ogw'12. And all the time we would have issues as to why not to launch it. Era buli kiseera nga tubeera n'ensonga lwaki ekitabo ekyo tetukitongoza. We had concluded to launch it in October, August, around there. Twali tusazeewo okukitongoza mu mwezi ogw'omunaana oba ogw'ekkumi mu biseera bwe bityo. Though he very much wanted to launch it out, and we had issues there in between. Twafunawo ensonga ne kitasoboka. And that book is called Humility. Era ekitabo ekyo kiyitibwa obwetoowaze. I tell you, that book is beautiful. Babuulira amazima ekitabo ekyo kirungi. And soon we shall launch it. Era mangu ddala tujja kuba tukitongoza. Though he's not here, we shall launch that book. We have to launch it. We were on a journey of interpreting it also into Uganda. Newankubadde taliiwo naye era tujja kitongoza kubanga tubadde tuli mu kukivuunula. So he has the book that speaks about the inner man. Ayinayo n'ekitabo ekyogera ku muntu w'omunda. Spiritual wounds and remedy. Biwundo eby'omwoyo n'eddagala lyabyo. The law and the grace. Etteeka n'ekisa. Spiritual vision. Okwolesebwa okw'omwoyo. The book that speaks about his testimony. Ekitabo ekyogera ku bujulizi bwe. Important questions of life. N'ebibuuzo eby'omugaso mu bulamu. The book that speaks about the spirit that reigns over the world. N'ekitabo ekyogera ku mwoyo ogufugira mu nsi eno. The book that speaks about the gifts, calling and ministry. N'ekitabo ekyogera ku kuyitibwa ebirabo n'obuweereza. The book that speaks about the end time. N'ekitabo ekyogera ku nnaku ez'oluvannyuma. And lastly, humility. N'ekisembayo obwetoowaze. There is a lot of wisdom in all his books. Mu bitabo bye byonna mulimu amagezi mangi. Amen. Amiina. I want to thank God for the time I have ministered besides him. Njagala okwebaza Katonda olw'ebiseera bye mubadde okumpi. He has been a father. Abadde taata. I found him with 4 daughters, as you have seen them here. Namusanga n'abawala 4 be mulabye wano. The Lord enabled me to give him 6 children. Mukama n'ansobozesa okugattako abaana 6. And we only lost 1. Era ne tufiirwako omu yekka. I want to thank God. Njagala okwebaza Katonda. For he has been a father. Kubanga ddala abadde taata. It is a short time.
kaseera kampi nnyo but there are so many memories. naye ebyokujjukira bingi nnyo. Many memories. I think the memories will disturb me the more. Ebyokujjukira bingi nnyo era ndowooza bye bijja okusinga many memories with his children. As a family, he would create time for us. Many memories. I honor God for his love for us. Neebaza Katonda ku lw'omukwano gw'abadde alina gye tuli kubanga ebyokujjukira bingi nnyo nga family. As a wife, ng'omukyala, my husband did not deny me anything. Omwami wange talina kye yannyimako n'ekimu. He did not deny me anything. Tewaliwo kintu kyonna ky'atampa. Okay, God speaks. I don't know. He always says, don't toyogeza nnyo Katonda, you know. Naye, especially in these last months, like from October last year till now, he has been doing things. Whatever you would tell him, he would do. Let me just give you an example. I told him I want to begin rearing chicken, you know, kulunde nkoko. And then I asked him to make for us a temporary shelter for chicken. So I went to Nakaseke and stayed there like 4 days. I came back, he had put up a storage building for chicken. Ekyokulabirako kyekyo ekitono kye nkugambye okuva mu mwezi ogw'ekkumi buli kye mmugamba akimpa akikola. And I was like, no, this is expensive. I'm just beginning. You are putting this permanent thing. And he's like, it's fine. Let it be there. When you learn, you will be using it. He has done many things in these last months of his life. Emyezi gino egisembyeyo egy'obulamu bwe alina ebintu bingi nnyo nnyo by'akoze nange nga neewuunya. I want to thank him so much. Njagala nnyo okumwebaza. I have been thanking him. We have been talking because we have been friends. I have been friends with my husband. We have been friends. Nga ne musimu ye yanteekako mukwano gwange nange nga namuteekako mukwano gwange nga we are friends. Tubadde ba mikwano ddala ddala. He has loved me. Anjagadde. Given me all I needed. Nampa byonna bye njagala. He has trained me. Antendese. He has been patient with me. Angumiikiriza. He has introduced me in ministry. Annyanjudde mu buweereza. He has protected me where protection was needed. Ankuumye obukuumi bwe bubadde bwetaagibwa. He would fight my battles. Nga nnwanira entalo zange. He has been so good to me. Abadde mulungi nnyo gye ndi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I want to read a scripture. Njagala kusomayo ekyawandiikibwa. As I wind up. Nga mmaliriza. The book of Revelation. Kitabo eky'okubikkulirwa. Revelation chapter 21. Essula 21. Verses 22. Olunyiriri olwa 22. So saalabamu yeekaalu mu kyo kubanga Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna n'omwana gw'endiga ye yeekaalu yaakyo. So ekibuga tekyetaaga njuba newankubadde omwezi okukyakira kubanga ekitiibwa kya Katonda kye kikimulisa n'ettabaaza yaakyo ye mwana gw'endiga. N'amawanga ganaatambuliranga mu musana gwakyo ne bakabaka b'ensi baleeta ekitiibwa kyabwe mu kyo n'emiryango gyakyo tegiggalwenga n'akatono emisana kubanga eyo ekiro tekiibengayo
era balireeta ekitiibwa n'ettendo eri amawanga mu kyo. So temuliyingira mu kyo n'akatono kintu kyonna ekitali kirongoofu newankubadde akola eky'omuzizo n'obulimba, wabula abo bokka abawandiikibwa mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga. Mukama yeebazibwe. Amen. I know where my husband has gone. Manyi omwami wange gy'alaze. He caused me to love heaven. Yanjagaza eggulu. He caused me to love Christ. Yanjagaza Kristo. I know I am grieving pain. I have been having fire ever since he got sick. Fire has been burning my heart, consuming me. There are people who have been staying with me. Sometimes I would burst out. I would lay on plain tiles. I'm grieving, but I know where my husband is. It is a sweet place. Manyidde ddala omwami wange waali kifo kirungi nnyo newankubadde omuliro gubadde nga gumpitamu okuva bwe yalwala era nga mbula otulo nengalamira wansi, naye mmanyi nti waali walungi nnyo. Because in that place, kubanga mu kifo ekyo John has written for us Yokaana atuwandiikidde that they don't need the sun, they don't need the moon, but Christ himself is the sunshine of that place. tebeetaaga njuba oba mwezi, naye Kristo mwennyini y'ayaka mu kifo ekyo. One time he was speaking about heaven. He was standing right there like where Mrs. Kasoma is. Omulundi ogumu yali ayogera ku ggulu ng'ayimiridde wano nga He mukyala was talking about eternity. ng'ayogera ku bulamu obutaggwaawo. And I saw like heavens opening there. Ne ndaba ng'eggulu eryebikkulaawo. And I got the revelation of eternal life. Era ne nfuna okubikkulirwa kw'obulamu obutaggwaawo. I have no, what can I say? I know eternal life. I love eternal life because I know what is there. Njagala nnyo obulamu obutaggwaawo kubanga mmanyidde ddala ki ekiriyo. I am 38 years. Nina emyaka 38. I think I still have many things to do. That is why I am not gone. Ndowooza nti ensonga lwaki bwendi nkyayinayo bingi eby'okukola. He has died at 55. Afudde alina emyaka 55. What he accomplished by 38, I have not accomplished myself. Ye bye yali amaliriza ku myaka 38, nze wano wendi sinnabaako kye naakoze. But he has accomplished very much. Many things that we cannot even weigh. Naye bingi nnyo by'akoze era n'abimaliriza bye tutasobola na kupima. Many people, because God gave him a ministry of the heart to speak to those who are hurting, those who have wounds, those who are on the wall, those who want to commit suicide. Many have come to him when they were about to commit suicide, and he has ministered to them, and they have gotten back on track and loved Christ. There are so many things, so many hearts he has touched and impacted. Mu buweereza obwo Mukama bwe yamuwa obw'emitima, kati akomye ku mitima mingi eri obulamu bw'abantu bungi nnyo obukyusiddwa obwo obubadde buzze gy'ali. I still have things to do. Nkyayina eby'okukola. He has run his race. Yamaze olugendo lwe. And by the grace of God, I just pray that God gives me the grace to get bold and be on track again, and so that I can do what I'm supposed to do. Olw'ekisa kya Katonda nange nsaba Mukama ampe ekisa nsobole okufuna obuvumu neyongerayo mu maaso nkole kye nnina okukola. I don't want to shame him. He has been on why he was sedated. It was because of ministry. Because he was on that bed worrying about ministry, telling doctors, please get me off this bed. I want to go. There is a new project that had been started, the project of Tuzimbe, and he was like, now the church is going to get this money for Tuzimbe and waste it here on me. I want to get her. And his pressures went high, and one night
He was very bad off and they decided to sedate him. So he died with a heart of ministry. With him, he died a minister. Afudde nga muweereza kubanga olaba ne ku kitanda abadde n'omutima ogw'obuweereza ng'era alowooza ku buweereza. I want also to say this, though I may not be the right person to say it. Njagala okwogera kino newankubadde nandibasinze muntu mutuufu okukyogera. Please don't worry, church, don't worry, because Bishop made sure he put everything right this year before he went. Kanisa temweraliikirira, omulabirizi nga tannagenda omwaka guno yafuba okulaba ng'ateeka buli kintu kyonna mu kifo kyakyo. It was not easy, tebyali byangu, but he made sure he streamlined everything as he would like it to be. Naye yafuba okulaba nga buli kintu kyonna kirambika bulungi nga bwe yakyagala okubeera. And he left a person to lead this church. Era yalekawo omuntu okukulembera obuweereza buno. He talked to that person. N'ayogera n'omuntu oyo. He also talked to me about that person. N'ayogera nange ku muntu oyo. I'm not the right person to do that, but please church, don't fear. I just request. Ekkanisa mbeegayiridde temutya, sinze muntu mutuufu okumwogera naye mbasaba busabi. My request is, okusaba kwange kuli nti, that his vision as the inner man, nti okwolesebwa kwe ng'omuntu that is centered at the heart of man, which is the love which Christ loves, okuli ku mutima gw'omuntu nga Kristo ky'ayagala, that it should continue to be preached and expounded more than even what he did. Tekineeyongerayo maaso era ne kigaziwa n'okusinga nga ye bwe yakola. That people should be talked to about their inner man, that they get the right salvation. Ti abantu banaabuulirwa ku muntu waabwe ow'omunda bafune obulokozi obutuufu. To me, the vision of the inner man is the best vision. Okwolesebwa okw'omuntu w'omunda kwe kusinga. Anyway, it is the vision that I have suffered from. It is the one that I know. Era kwekwo kwe mmanyi kwe nnyonse kati kwe mmanyi. I just pray that it continues. Kuneeyongerayo mu maaso. I want to appreciate you all for coming. Njagala okubasiima mwenna olw'okujja. I thank again our spiritual father, Apostle Mulinde, Bishop Joshua and the wife, Apostle Serada, Pastor Chimuli, Pastor Michael, Bishop Chiganda, Honorable Sekabira, all of you people, please, thank you so very much. People who are watching online, people who have been sending me messages and speaking to me, encouraging words. I know the Holy Spirit is with us, is going to help us. We may not move as we have been with our head, because the Lord has taken our head, but soon God is going to help us. God bless you so very much, and may God reward you for whatever you have done. Amen. Amen. Kama abawe ennyonnyo omukisa abakulembeze baffe ab'omwoyo n'eri buli kintu kyonna kye mukoze. Amen. Woli okuveda lyonna enaku zonna ngwe olibawo osanide Yesu osanide okusinziwanga ngwe yali era aliba woli okuveda lyonna enaku zonna ngwe olibawo osanide Yesu osanide
okusinziwanga. Tukusinza Kristo Yesu Omunazaresi, oweebwe ekitiibwa. Kristo Yesu Omunazaresi, oweebwe ekitiibwa. Tukusinza Kristo Yesu Omunazaresi, oweebwe ekitiibwa. Kristo Yesu Omunazaresi, oweebwe ekitiibwa. Tukusinza Kristo Yesu Omunazaresi, oweebwe ekitiibwa. Kristo Yesu Omunazaresi, oweebwe ekitiibwa. Tukusinza Kristo Yesu Omunazaresi, oweebwe ekitiibwa. Kristo Yesu Omunazaresi. Okuva mu mirembe giri gwe muliro gukya, ekyo ne wansi w'ensi bakimanyi. Osaanidde, 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 osaanidde. Tukusinza Kristo Yesu Omunazaresi, oweebwe ekitiibwa. Kristo Yesu Omunazaresi, oweebwe ekitiibwa. Tukusinza Kristo Yesu Omunazaresi, oweebwe ekitiibwa. Kristo Yesu Omunazaresi. Ebibonobono by'omutuukirivu bingi, naye Yesu amulokola mu byonna. Nze onyambye nnyo okuyiga, mmanyi nti ekkubo ery'obulamu yeegwe. Weebale mukwano gwa Yobu, Yesu onjagala nnyoze. Sinziwa Katonda wa Yakobo, tali yalifaanana Yesu. Yesu awonya n'endwadde, nalulinze yamponya olubuto. Omulangira w'ensavu avuunama mu maaso ga Yesu. Yesu wawangula Lusifa, obusota obw'edda n'edda. Hosanna, haleluya. Hosanna, haleluya. Tegulina buyinike omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu. Oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo, jangu tukuyambe. Tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo, tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala.